olunaku lw'eggulo lwaweddeko ng'abakulu mu kakiiko ak'okuntiko ka The Summit nga kano ke katwala omukago gwa The Democratic Alliance bali mu kafubo n'okuvayo erinnya ly'omuntu omu anaakwatirwa omukago guno bbendera mu kalulu ka 2016. Kyokka gye byaggweredde nga tebakkaanyiza era bwe batyo ne bongezayo olunaku lw'okulangirirako omuntu anaabasaliddwawo. It could take a while before we come out with a decision. Ebyabadde olunaku lw'eggulo byaddiridde enkalu endala ezaaliwo sabbiiti ewedde omukago era bwe gwalemererwa okukkaanya oluvannyuma lw'okulungula ennaku 3 nga bali mu kafubo ku hotelo ya Royal Suits. Olw'enkalu zino waliwo abamu ku bannabyabufuzi naddala mu kibiina ki FDC abaagala omukago gukkirize Kizza Besigye n'Amama Mbabazi okuvuganya mu kalulu ka 2016. Twasazeemu ng'aba FDC Mbabazi bamuleke ajje ayimirire nga under TDA ne Kano Besigye naye ng'omuntu naye nga patefu nga flag bearer wa FDC naye abeere agende mu maaso kati tuwana ensonga n'obutukkiriza Mbabazi ayesimbe nga weka ne Besigye ayesimbe nga weka tugenda kukkiriziganya ku muntu omu. Bano era bakkiriza nti akadde kabaliridde empinga nga kye kiseera omukago okutandika okutalaga eggwanga nga bwe kiri eri ekibiina ki NRM. Ekintu ky'okwongezaayo obudde mu TDA kibi nnyo kati pate gitulwana nayo okutwala eri mu buyinza kati bo bakola puroguramu zaabwe zigenda mu maaso. Nedda ebyokuteesa tebyalinga byakukola meeza. Mu ngeri y'emu omubaka wa disitulikiti y'ekitugu Beatrice Anywa alumbye Dr. Kizza Besigye ku kyayise okuba nakigwanyizi ko n'obutaba na mutima gwagaliza balala. Anywa agamba nti Besigye asaanye okukkiriza ekinaba kisaliddwawo omukago kwani anaagukwatira bbendera mu kalulu ka 2016. Bw'anaatandika okukkakkanyala wano bw'anaagenda mu byobufuzi tumuteeke ku ntebe ate emyaka 3 bamira agijje. Nze ku lwange nze ngamba ngati kati ye yandibadde akola gwaki gwa statesman oba elder. Ensonga y'okusalawo ani anaakwatira omukago guno bbendera ekyali nsonga y'amaanyi mu mukago nga kyeyoleserwatu mu kiro ekyayise ng'ababiri okuli Kizza Besigye ne Amama Mbabazi bakalambidde ku ky'obutava mu kano lwa 2016. Ekikulu kye tulina okusabira olukiiko lugende mu maaso nga lusitikinga ku protocol. Ensonga enneekusifu mu mukago zitegeezezza nga bwe wabaddewo okukkanya mu bantu abasinga obungi mu kiro ekyayise nti Mbabazi yaba aweebwa bbendera kyokka nga bakulu mu TDA balina okukkirizisa aba FDC okukkanya ne byasaliddwawo. Olunaku lw'enkya omukago lwe gusuubirwa okusalawo kwani anaakwatira bannabibiina bbendera mu kalulu ka 2016. Julius Senkandwa, NTV.